Okusinziira ku Nankulu wa Umoja ne Kazi, Susan Nantumbwe, omukulembeze wa Uganda aludde ng'asindika obuyambi eri abantu abawansi, kyokka nga tebubatuukako olw'abakulembeze ab'omulugube, nga ensonga lwaki asazeewo okukozesa abaazirwanako basobole okubutuusa eri ababwetaaga. Aze okusaba akalulu. Mu buli gombola abeera yabawadde miliyoni 40. Buli omu mulaba ng'azze okusaba akalulu myaka 5 giyiseewo. Abeera yagabye miliyoni mmeka? 40. Miliyoni zino 40 mu buli gombola tubeera tulinamu obubiina obwaligestalinga nga CBO. Zibeera zirina okukka ne zigenda mu bubiina bwaki obwa CBO. Ono era agamba nti enteekateeka eno yakuyamba nnyo abantu okufuna amasomero, amalwaliro n'ebintu ebirala nga kino kyakubayamba okusitula omutindo gwabwe. Mbadde mbasaba mwenna abali eyo abakaaba abagamba nti pulezidenti yabalekawo, bannange pulezidenti abaagala nnyo, yabawa biliyoni 4, yabawadde basale z'abaana, yabawadde Queen wa Bungereza yabawadde hectares 36, naye mujje tubateeketeeke mulabe nga musobola okutuuka ku bintu bino. Temugenda kuddamu kaaba bavetani abali eyo. Owekitiibwa pulezidenti abawadde ebintu bingi, babawadde sola, buli vetani ogenda kuba ne sola ng'oyaka mu nnyumba yo. Mujje gyendi nsobole okubateekateeka okusobola okubatuusa ku services za president. Mu nteekateeka eno eri wansi wa Operation Wealth Creation Circle ey'e Kakiri gye weereddwa ente, enkoko ne bodaboda ng'entandikwa. Nantumbwe asabye abaazirwanako obutayawulayawula mu bantu olw'ebyebufuzi wabula bakolere wamu okusobola okweggya mu bwavu. Basaba ba veterans, pulezidenti yabeesize, mmwe mwekka mwe beyeesize abagenda okugenda mu communities zammwe mwe musula, mu constituencies zammwe mwe musula, muwe abantu ebintu byabawadde, services zonna zawadde eggwanga lye, mmwe mugenda oziwaayo. Era abasabye obutasosola mu mawanga, obutasosola mu madiini, obutasosola kikula kya muntu, obutasosola nti ono weefuddise ono w'NRM. Ayagala abantu mubatwale nga bonna bali omuntu omu. Bannayinki yabeesibye emyaka 3 naye baamuliddemu olukwe. Era yabayise bassebo bavetani abali eyo, mujje mumuyambe, mumuweere abantu b'ebintu. Mwe mwekka beyeesize okumuyambira eggwanga lye Uganda. Oluvannyuma lw'omukwanaganya wa Operation Wealth Creation, General Salim Saleh okutongoza enteekateeka eno, abantu bangi baganyuddwamu kubanga kati obuyambi bubatuukako butereevu ekitaliwo mu kusooka nga bakulembeze abaaliwo baali babwezibika. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Tenywa Isaac ku lwa WBS TV Amasunsule.